Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Ekituleese wano nga tukulaba wano leero. Ekituleese olwaleero ndindako bamale okwaziina bamaze. Ekituleese olwaleero tuli ku Duwa ya Dr. Anas Kalisa ey'omwaka ogusoose ng'ali mu ttaka. Tuzze bambi okumusabirako ku Duwa Allah amusonyiwe byasobyanga omuntu amwenejjana ekituleese. Kyewunyisiza nnyo kubanga nawe oli. Ate kyewuunyisa koza Dr. Kalisa yali mukwano nnyo gwa mwami wange nga bava ne mukwano nga bafuka ba Luganda. Kati mbadde nina okubawo ku lulwe kubanga singa Sheika abaddewo yandibadde atambuza omukolo guno. Mbadde nteekwa okubaawo ate nange ng'omusiraamu. Dr. Kalisa yali musiraamu nga nze ate yali dokita nga nange wendi dokita. Era nguze ne Quran eno yaleka agiwandiise ng'agivunudde ya Luganda, Luganda version. Basifuse n'okweyaluwalabu n'ogigaana. No, ebadde ya Lunyankore. Lunyankore sirumanyi, manyi Luganda. Tulengera Muzata, Sheikh Muzata yasemba kubeera ku fashion eyo n'omusajja yennyini. Si yasemba okubeerako. N'alwala. Actually yatandikira okulwala kozi yangamba yali amanyi malaria yamukutte kozi yali natandika okufuna omusujja nalooza nti malaria obusiri bwamuluma n'afuna malaria. Kituufu yava n'atandika okulwala. Bagamba yali microphone yali akutte. Simanyi, nze yangamba yali amanyi malaria. Omusujja gye gwatandikira ne gukula okukakana nga tassa okukakana agenze ku ekibuli nga ebyuma tebimusobola ku IHK tutako mumuwuliza. Wayitaho mwezi gumu, ennaku z'omwezi zaali ze zimu oba luyitako? Ennaku z'omwezi ze zimu. Kyova olaba nti Duwa nti Sheikh Kalisa yafanga 4 Novemba ye Duwa ye leero. Niye Sheikh Muzata ya 4 Desemba. Yagenda okuba Duwa. Bane yafanga 4 kugamba bafe ennaku ze zimu. Allah yabagerera ab'omukwana babiri. Ono yafa 4 Novemba, Sheikh nafanga 4 Desemba. Era Duwa ya Sheikh Kalisa eriwo leero nga 4. Ne Sheikh Muzata 4 Novemba, ne Sheikh Muzata ya 4 December. Yes, ewaka wange maka gaffe. Kiki wali omujjukira? Sheikh Kalisa. Kyemujjukirako nti yali mumanyi. Yaletanga nnyo knowledge abantu ababulijjo gye batawulirangako. Era abantu bangi tebamutegeera bulungi. Era nalabako abasiraamu abamu abatuuka n'omwataakinga ng'afudde naye Sheikh n'avaayo nnyo n'akirwanisa nti omuntu aba afudde yeetaaga kusabirwa na ku appreciating ebirungi tune ebirungi bye yakola ebibi tubireke naye nga yali yasoma nnyo ng'aleeta ne knowledge abantu gye batawulirangako. Tukomentinge ku Elias meya waffe kyayogedde. Ayogedde ku ki? Temulwanirira nga yazze olwanirira wabula bagamba munera omuzikiti guli. Emizikiti bagiggala ne bagijjawo ne wajja okirwanira temumulwanirira ate oba munyiga ensigo wate wakyogedde museka busesi okyogerako. Nedda simanyi nze sirimu mu baaseka naye ensonga gyeyogeddeko ya Ismail yafiire Nabisusa Girls binkwatako nga nze omuwala omusiraamu nti oba oli osinga naffe tetwafuna amasomero g'abasiraamu ge twasomeramu nange sandibadde dokita leero kyendi. So abasiraamu tuveeyo tumwegatteko tubeere nga tuli ku koze ey'okuba nga tulwanirira ebyaffe ng'abasiraamu naddala amasomero gaffe. Balekera omuseka era nga bamunyize. Abaseka balekeraawo ko nze siri mu baseka wadde naka smiling face all the time. Ne siseka. Wakirabako nga wakimukola? Nakiraba kyali ku social media. Kiki ekyakugira mu? Simanyi ndowooza anti bye babaamu buli lunaku babakwata ne babakuba. Tewaseka muwadde? Nedda saaseka. I didn't laugh. Ndowooza you're out of content.
omusajja yakyogeddeko olina kikometingako nga gwe ajati nedda kyeŋŋambye nze kiyinza okukomentinga ku bigambo ebingi byayogedde nti tumwegatteko aba nga alina kozi kati kozi egyayogeddeko yokuba nti no tulina omuyambako okulwanisa abagazaako okubba ettaka lyaffe ly'abasiraamu munaddala mu masomero gaffe nze nkiwagira 100% nekiba kyetaaga kuteekamu kasente nja kukagyayo ku akawunti nkateekemu awo katambuze legal documents kubanga tusinga amasomero gaffe ago tegaali wonaffe tetwandifunye opportunity kusoma katuyinde naffe omwezi ogujja ogwo mwezi ogujja December nga nnya webadde oleero mu November nga tuli ku dwa Sheika Lisa ne nnya December tujja kubeera wa Sheikh Muzata batte mu makage ekawempe nga tumulombera Duwa yemu enkeera nga 5 waliyo ne Duwa gye balangilidde ekigogwa wetunavaamu eno tugende ekigogwa inshallah yali musajja mulungi Mungu amusasule mu obulungi obwo ebirungi ebisinga byonna byategekera abalungi omuddu wa Allah oyo yensonga lwaki tuzze mu bungi wano beetuki netubeera nga fonna tulunze omukolo guno tubaita okuwunda mu Uganda kitegeera netubeera nga tulunze omukolo guno okulabika nga gwa kitiibwa nga mulungi beeguki olw'obulungi bwa Sheikh Anas Kalisa bulijjo batugamba amannya mugamanyi nti obanga otuma omwana wo amannya mutuumenga erinnya eddungi amannya amalungi omulembe guno galowooza balowooza ti amannya amalungi geego agava mu bigambo eby'Oluwalabu omuntu omulala ne byatamanyi naye nze naligambye ti bw'oba oyagala kumanya linnya ddungi atuma mwana wo amannya buli bonna agaasigalawo nga Rasulullah sallallahu amaze okubeerawo n'atalikyusa erinnya eryo omanyanga nti ddungi Anas yali muweereza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam omusajja oyo Anas yali muvubuka nyina yamuwongayo akiyite bakuwonga Oluganda n'amuwaayo Rasulullah sallallahu amuweereze naye Anas agamba tinaweereza Mtume sallallahu alaihi wasallam emyaka 10 naye tiyaŋŋambako na mulundi na gumu ku kintu kye nabanga nkoze nti lwaki wakikoze nekyengeze naŋŋamba nti lwaki wakirise amakulu nti yali wa mpisa yali mulungi nnyo nga inshallah Anas n'olwekyo amannya mugatutumye nyamalanga temugamanyi olw'okubeera amannya ga mulembe oba ga Luwalabu talugenda okuza omuntu n'atuuma muwala we Sabusani kubanga bagalaba mu bitabo by'ebyennaku naye tomanyi nti ekigambo Sabusani kitegeeza Suzani olwo butakimanya oga nti linnya lya Kiwalabu ng'olituuma muwalabu ngoga nti omwalo wange ye Sabusani Luwalabu ye Suzani n'otuume temuli kino kikyokka Mungu asaasire Kalisa ne bonna ebigambo ebyogeddwa bingi webudde sikyalina kyensobola kuddamu naye okubajjukizaamu akatono ku mbeera gali mulungira okusaba oba edduwa nosa ku ffenna tiwali katwayinza kubeera nga ayinza okuyiwakana okubaawo okwayo kubanga okubaawo kw'edduwa bannange mulaba mutya ekitiibwa kye bali abakutte ebifaananyi singa banaayongera okulabika nga ebifaananyi babijja eri ne babituusa eri bannange mwambadde bulungi nnyo bannange mulabise bulungi nnyo enkufiira ezo zemutadde ku mitwe mwasooka ne mututabaanya namuga nti imaanu haahuna musajja bakugateekako enkufiira omanyika nti oli musiraamu kyali imaanu haahuna nabiyagenda okuzongera yabitanakitamanga era nyagenankufiira naye gwe buli kaseera ogamba imaanu haahuna omusiraamu oteekwa okugjayo obusiraamu bwo obwolese ensi ekutegeere akati wali we tulina okunoonya okutegeerebwa
nagala kuwambula ennyo naye kakangajogere ku kigambo kya meya tayogeddeko myaka giweze olukiiko lwenabisunsa galumanyako twali twakova mu lutalo bagenda okulonda kikola okufuga essomero bagenda okukizuula ng'abalondebwa mu kiseera ekyo kale kiseera kiwanvu mukitegeera bobevugabanasi ng'abagiriko sirasira era olw'ensonga eyo olw'okubeera nti abaaliko abasiramu baali batono oba baali babiri oba basatu nali ninayo abaana abasomerayo negenda nemanyibwa ku lukiiko lwayo naye bembuuza mwe temukiraba nti akagambo obusirimu kaavaako akyali oli awo bwatandikira ekigambo ekyo okuvaako kubanga balondebwa kuki ku bobe bugabanasi bagebasirasira akagambo ne bakagaana lwaki waliwo nakimanyi nti oyo yali muzimu kakati n'olwekyo ebintu bifaanana ebityo bannange tuveeyo twolese ekyo kyetuli kuno tekuba kulumba gavumenti no naye tuwogera okutereeza tetukkiririzaamu naye tunakikiririzaamu tutya gaffe twenyini tetuwadde emanyi gaffe nabirowoozebwa mungu akkirize atuyambe atuwe amaanyi n'okuwulira ebigambo ebitubuuliddwa tubikwate era tubikoleyo kubannaka batuwa amagezi omusonga kibekiriko nakyala tubabulirize era tubenyini mungu asasira ensi baduba lwakadde sijakusingakaawo okusaba allah subhanahu wataala kuŋŋaana luno olw'omukisa luno olulungi lweruki abeere nga abitulwamu empeera y'omulukuyama ze tugenda okusangayo nabona wetunabeeranga naffe atuwa abaana abalungi n'abaamutwe balungi n'ebikolwa ebirungi naffe tusigale nga twogerwako ng'anasigalisiasigadde ng'ayogerwako mungu atuwa emirembe mu ggwanga lyaffe atuwa emirembe mu maka gaffe atuwe mu ntambula zaffe emirembe atuwe byonna bye tukola atuwemu emirembe era atuteeremu emikisa وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulumu okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo